Kaweefube w'okulwanyisa obubbi n'obumenyi bw'amateeka mu disitulikiti y'e Kalungu, abakulembeze nga bakulembeddwamu Ssegawa David ono nga ye ssentebe w'eggombolola y'e Lw'abenge batuuzizza olukiiko n'abakulembeze abalala okusobola okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obumenyi bw'amateeka buno. Ssegawa agamba nti obubbi bweyongedde mu Kalungu ng'ababbi babba buli kimu era abatuuze batandise okusula n'ebisolo byabwe mu nju zaabwe okwewala ababbi okubinyaga. Amateeka agavunaana ababbi makadde nnyo gaawumba nti omubbi omutwala mu kkooti n'amala emyezi 3 n'akomawo. Bw'akomawo prisoni gye tulinayo ekizibu kinene nnyo simanyi omugete tugenda kikola nti bavaayo ate bakugu nnyo okusinga bwe baatandika. Taddamu kubba kya myezi 3 abba kya myezi 18. Kati naye nga tukyali awo tukukyusa tulongedde tutya ababbi bakwatiddwa n'engalo mpeweevu. Ono atabukidde abakulembeze b'ebitundu ne bakansala era n'abalabula obutagezaako kulemesa mirimu gikolebwa naddala egyo egikulaakulanya abantu mu kitundu kino. Mbalabula ali wano ng'agamba mbu kumanda ateekayo okwekalakaasa mpapinga bemwetindikira ebigoyi etindikira onywero niyo ojja kuziwulira embogo sijja kukkiriza mwaganye kati sigenda kukkiriza bwakabaka bukolamu bulala. Era yagala okasiba ku kya ssentebe n'atakyesimbako amanye waakoma. Local government eri open tegeera wokoma nange tegeere nkola ki wenkoma. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'e Lw'abenge agamba nti obubbi buli lukya bweyongera era embuzi, enkoko n'ente ebyabatuuze buli kiseera bibbibwa. Bw'atyo n'asaba poliisi ereete embwa ezikonga olusu ziyambeko okukwata bakyala kimpadde bano. Yogera n'okubira embwa ne bagamba eri Rakai egenda kumalayo wiiki eri Kalangala egenda kumalayo wiiki ennamba. Wiiki eddako ne bakubba n'ogikubira ne tuba ku ssaawa 9 n'esala nga yatemye ettooke yaliridde n'ekwata omubbi naye nga tewali bujulizi. Poliisi n'ekugamba omusango teguwera bulungi kuba tewali kizibiti. Bakansala okuva mu bitundu ebyenjawulo bategeezezza nti obumenyi bw'amateeka okweyongera kivudde ku b'ebyokwerinda n'abamu ku bakulembeze baabwe obutafaayo. Trading centers zeeyongedde obungi naye trading centers zireesa amabaala gasula gakuba mpaka obudde kukya. Kati abazzi b'emisango ne beeyambisa chance eyo. Nasabako wano Madamu Speaker eddagala eritendwa ng'embwa zirya nnyo enkoko z'abantu embuzi z'abantu. Omuvuka omuli w'amayirungi takola mulimu n'ogatwala obudde banya enjaga nansala gyano mukanso n'ateesa naffe n'ayogera ku bubbi naye ng'ekiri ewaabwe ku kyalo kwava mara tuba mukyanga ayitawo alaba. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu Ssekindi Aisha ategeezezza nti abatuuze balina okwekolera ku babbi kubanga poliisi ebasuuliridde. Kubanga tetumanyi bajja kugamba there is no evidence. Tukwatagana bulungi. Nze banzibako amatooke naleeta embwa emirundi 15. Kubanga banziba amatooke 10+ nga buli lunaku oli alufuula lusuku lwe. Nekye nakola nendeeta abasajja n'amajambiya gaabwe okuva e Kabaale ne mbagamba gwomusanga mu muteme okwoza kwange. Mu ngeri y'emu Ssekindi asabye abatuuze okukola amateeka abatuuze ge balina okugoberera balwanyise obubbi buno n'obumenyi bw'amateeka. Mark Jackson Kasule ne Paul Kato, BBS Terefayina, gy'otobadde. Oli ku BBS Terefayina amawulire agabadde gy'otobadde goli mu kulaba kakati omubaka wa Bukoto Midwest Ssejoba Isaac atabukidde akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti y'e